twagala Museveni, twagala mutabani we Muhoozi, twagala ne bano bonna abatemu abayita ba genero bonna batekebweko nati. Era njagala okubulira olunaku lwaleero nti development zigenda mpola naye kyetufuna tuba tukifunye. Olunaku lugenda kukya, nze nga nkyogera ng'asaaga, olunaku lugenda kukya ekkooti y'ensi yonna efulume ekibaluwa kye bakuntumye nga Museveni ne bwe bamukwatira Tanzania oba Congo bamukababuka bijeke nga bagamba gwe tukutwala wa mu kkooti y'ensi yonna. Ekyo kitwagala kubanga Museveni criminal, is an international criminal. Aina ebikolobero bingi, aina emisango gye bayita crimes against humanity gyakomitinze gyagenda maaso n'okuzza. Yes, all right. Oli ku Yugi Update TV kosenzo bango otuwuliriza. Tuzze okutunuulira to what extent Robert Kyagulanyi Ssentamu gyasindikirizaamu amawanga gano ag'ebweru okusobola okulaba nga gamalako gasattiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye. Newankubadde beerangirira ng'ennaku z'omwezi mu kalulu akaggwa ng'ennaku z'omwezi 15 nga 18 beerangirira okuba nga be batuta obuyinza. Naye obuyinza entebe tegenda muwoomera ku guno omulundi birala mukko ku mukwano gwange ali eyampuliriza. Akakatambi ke nkuteereddeko tujjukira bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera ng'asaaga. Ng'era bangi bamusekerera era ndowooza omulaba ne hosta ng'agenda maaso n'okuba ng'asikangagana naye mwana mulenzi ono aloota. Naye n'aggamba nti ekkubo ly'amazima temusibwamu musanvu. Amazima gatuuka ekiseera ne geeyerula. Yagamba nti ye lujja kukya lumu mule Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bamukubye mu International Criminal Court ng'ayiggibwanga n'aba agenze Tanzania n'aba agenze mu Kenya n'aba agenze wa akwatibwa. Mwalowooza nti byakusaaga, mwalowooza nti bimukubye, naye mpola mpola, slowly but sure mulaba ensonga wagenda maaso n'ozikwatako. Nakugamba nti oba oyagalanga okugenda oyagala okutuuka amangu genda wekka, naye oba oyagala okutuuka ewala tambula ne banno. Kati azze akikwata mpola mpola. Tugenda kuba nga tulaba emitendera mingi nnyo. Tuli ku mulamwa to the which extent or at what extent Robert Kyagulanyi Ssentamu gyaleetedde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuba ng'esattira. Bino byonna byomulaba sanctions ezijja birimu omukonyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, kikirize oba kigaane. Mbalamusizaako nnyo, mbakulisaayo obwakedde, kansubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo. Ngenda maaso n'okusaasira mwenna abalinamu obuvune obukosefu kambasaasire Mukama Katonda agende maaso n'okuba nga abagumya. Kansubire nti ebintu bijja kubeera birungi nnyo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Kakati ggwe ayagala otusindikira obubaka osooka osa ennamba yaffe ya WhatsApp eri awo waggulu ku bayo. Ennamba yaffe weeri awo waggulu, osobola ogiyitako ku WhatsApp n'osindika obubaka bwonna bw'oyagala otusindikira ne tuba nga tubulisiivinga bulungi nnyo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati tulaba enfunda eziwera. Enfunda eziwerako nno bizze bitambula mpola. Twatandikira ku Senator ne tudda ku Robert Amsterdam Baalooya ne tugenda nga tufunayo ba human rights activists abagenda maaso n'okuyitisizinga ku nsonga egenda maaso mu Uganda. Naye nga bino byonna ensonga eri emu, kwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Manyi ne munyoomoola abangi era mwava ne mubuuza n'ekibuuzo, what is the intent of eri okwekweka? Kigendera ki ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekweka? Kubanga ffe ffenna twandirowoozezza nti yeekweke bamuyigeko nga talabikako, ensejjemu ajagalalo batandika omuyigga, awo tuba tutandikira protest vote. Si kye yabala. In the midst of all yasalawo agende mu maaso n'okuba nga yejjayo mu kamera apostinga embeera ezigenda mu maaso, akola interview ez'enjawulo. Kati bye bino ebibala bya interview, bye bino ebibala by'okwekeka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanga gatandise okurecognizinga, naye nga kiva ku nsobi z'akozeseza gavumenti ze bazze bakola nga bayita mu Chief of Defence Force, nga bayita mu cabinet ministers ab'enjawulo, nga baagala okulaga ettutumu nti nabo boogezi baddamu, they can answer back ebyo bibaleetedde obuzibu.
ate nga we nagambye Uganda it's a dependent country, ensi eyeesigama ku buyambi bw'abantu abalala, tesobola kweyimirizaawo nga yokka. So sanction zonna zibagikuba zijja kuba gigikosa. Zitezina we zinkoseza kubanga n'obuyambi sibufuna sibuyina, malwaliro temuli ddagala, enguudo tezikolebwa, amasomero, ebyokwerinda bitugumbula baganda baffe. Kati ffe okutunula we biyinza okuyambira ne bikusobera nga tobirabawo. Unless tomanya mudda bijja tuyamba nga gavumenti emaze okyusibwa. Naye kati nze siraba buyambi buva mu mawanga ag'ebweru buyambira wanze munnayuganda nga nze. Nkunnyonnyodde ne nkugamba mu byobulamu bye batuwa abasajja abo, mu malwaliro temuli ddagala, ate era ne we ŋŋenda nsasula. Tuzzeeko mu byokwerinda, security agencies ziringa ziba training okutuntuza munnansi, zaava dda ku mulamwa, kati era tufundikira ffe abanyigirizibwa ng'era tebitugasa. Okitegeera ggwe mukwano gwange ali eyo, naawe ojja kunjulira ku nsonga eno. Ddala ekituufu kyogerwa amazima tebigasa. Bameka abafiiridde mu mulago awo? Gwe weetagafiirwa abaana bameka awo emulago? Otegere nti nno ebyobulamu ssente ze batuteekamu tetumanyi gye ziraga. Ebyo byonna genda mu maaso obenga obimanstalinga. Kaakati ebyo byonna oluvannyuma lw'okubaawo nga tutunudde bitunyigiriza tukaabira mu kimugunyu olw'okuba twagala ebitiibwa, nze minisita gundi, nze MP gundi, tetuva kulitisaizinga nsonga ziruma bannansi. Wemugenda mu paaliyamenti mweteeseza mwekkamwekkamu, muteesa biteeso biyinza bayamba. So ate nze nabagamba ensonga ebatwala mu paaliyamenti eri nsonga egi. Mugenda kukiikirira abantu balonzi bammwe, tebabalonda nti olw'okuba mu musinga otutegeera. Bw'oba ku kyalo mu constituency mwe balonzeeko ggwe ow'amagezi ennyo era gwe asinga otutegeera. Nedda, jangu ofune obubaka okuva mu bantu bo ab'omu kitundu kyo oba constituency bakutisse, obutwale mu paaliyamenti. Omubaka omulimu gwo kutwala bubaka bwe bakuwadde. So situuka eyo, kola lugezigezi, kola your decisions mbw'otuteeseza oba otuteeseza ki ebyo bitatuyamba. Abaana b'abantu bafa, tunyigirizibwa, abaana bawaŋŋanguka lukya n'eggulu bagenda mu buwaŋŋanguse. Ebintu ng'ebyo osaanidde okuba nga obiorganizinga. Kakati ye Robert Kyagulanyi Ssentamu we mulankingira bino yabiraba yagamba sigala kukkiriza abasajja bano okunteeka mu house arrest, nina okuteekawo embeera epresentinga bino ebigenda mu maaso mu ggwanga. Munnayuganda takomye kulwanirira mu kalulu, wabula akwatiddwa n'ekisa nti wadde tosobodde genda mu protest vote naye asigadde wa kulwanirira agambe nina okulabisa abasajja bano bino ebigenda mu maaso. Kuba jjukira gavumenti ebadde eyina olukwe lw'okunyweza akabondo ka National Unity Platform konna weekati ekazingezinge ekase mu nkwawa naye teyali eppeesa limu eryabatolokako e Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tunuulira abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform bali munda, bali mu jjeero. Gwe kikuwa kifaananyi ki? Ng'era ogamba nti ensi erimu demokurasiya kyawo nga ba opposition bo opponent bo bonna bali mu makomera. Noweerangirira tokomye kwerangirira mu kalulu ka presidential candidate kokka, wabula ne ba MP odeclarayinze no submittingayo bw'oyagala. Kati nno n'ekitongole kino ekya Electoral Commission nayo kyetaaga ottakulako. Simon Byabakama abeeko ensonga za nnyonnyola, bannayuganda lwaki biriwo ebityo. Era wenjogerera ngenda kuba nkuwa information mabegako, nagikuwadde dda ngenda kuba nkuzaayoko mabega nkubuulire ate Electoral Commission wa weegenda okuba ng'esattira naye Simon Byabakama. Saa zino ndowooza ayagala ettaka naye bidimumire. Bino wadde tebabisuubira. Bintu bingi ebigenda okwapeninga mu ggwanga guno omwaka by'otasuubira. Era eno entebe mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda gituuzaako akabiina kamu egenda kuba emwokya. Tunuzaawo abiri. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliriza. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mmwe abaagala okujja ku WhatsApp namba yaffe weeri awo. Genda awo ku Yugi Update TV ku channel yaffe, enamba y'essimu eyo gye mulabako gye boyitawo
in public alo ojja kuba ogiraba osobole okuba nga otusindikira obubaka tujja kuba nga tubuliseivinga era tujja kuba nga tukuddamu muganda wange. Kaakati abaali baseka nga balowooza tewali kisobola kukolebwa ebintu balaba bitandise okukolebwa batandise okwesikamu. Gavumenti egamba Robert Kyagulanyi Ssentamu jantuteese jantutuule kale tutaddewo dialogues ezigatta ebibiina by'obufuzi political parties mujye tuwayeemu. Naye okuva ebaateekawo dialogues ezo omulamwa gwayo gulinga gwakugabana nsimbi obuwumbi n'obuwumbi ssente z'omulimu bw'omusolo. Kansooke nkuwe ku biwadde mu European Parliament. Member of a EU electoral observation mission to Uganda, a country long tormented by oppressive brutal regimes. Museveni was elected. So many years after, Museveni is still in place, but democracy has been eroded, human rights continue to be violated. I had the opportunity to check the importance and the weight of EU diplomacy on the spot in Uganda. So it summed up with the embassies of the member states, and we're still powerless in order to make the right point to bring about fair, credible elections in Uganda. Insofar, there is something we can do. It's make the case for human rights violated of the leaders of the opposition so that the European message is still heard in Kampala, in Uganda, in all over the place, that we do care about those leaders of the opposition which are so unfairly prosecuted against. So please, Commissioner, take the message. Action is needed in Uganda, Kampala. Thank you. Muchas gracias, señor López Aguilar. Yes, nkulisizaayo nnyo njagadde nkufulashingeko emabega katono. Abasajja baagala gavumenti eyulizinge all political prisoners. Tekoma ku ekyo, baagala ekitongole ekya Electoral Commission Simon Byabakama aweeyo reforms ezikiralifying eziraga results ze yapresentinga ze yasoma n'obulumwa Yoweri Kaguta Museveni bye yafuna bwavaawa, ebyo byonna babyagala. Kati ze nno ensonga ezibasse mu vvi. Ate ng'ovudde ku ekyo nagambye European Parliament egamba abasajja batunyoomye nnyo, tulinga abataliiwo, tulinga just bufaananyi ekisiga ekiri awo, tulina okuyiga okuboggolako. Yessaawa abaana, abavubuka, abakyala, abasajja, abakadde abali eyo mu Uganda, Kampala. Yamentioninze Uganda, Kampala okukakasa nti be baayogerako bagimanyi. Message eno gye baagala egende bamanyiiyo. Baagala barecognizinga nti nno European Parliament ekyali yeetudde. European nations gyegali, amawanga agalwanira eddembe ly'obuntu gakyaliyo. Era balina okukakasa nti eddoboozi lyaffe ly'amaanyi, bwe lyogera liba lyogedde. Kati nno wano emberenge ebeegazi. Kitegeeza Museveni baamuvuddemu dda. Bino byabadde agulirira basenators abakungu mu Bungereza mu mawanga ago tebikyali, abasajja nabo babikooye, bagamba tetugenda kubeera nga ffe abavunaanyizibwa ku kuyiibwa kw'omusaayi gwa bannayuganda okugenda mu maaso n'okututumuka olw'obusimbi olw'obumpankimpwaki bw'ofujjirira abantu eno. Bino biralamuko, ebyeno biralamu, era njagala okitegere gwe munnayuganda. Era gwe abadde alowooza nti n'ebintu byawedde, protest vote, kati simanyi Kakuume, Kabanje, simanyi n'oluvannyuma omale weekweke. Nawulirako eyali yaduula nti Kalonde, Kakuume n'oluvannyuma weekweke, olw'okuba baawulirako nti omukulembeze w'ekibiina ali ku Haidi.
kati njagala mulabe ebibala ebiva mu kwekweka. Sir Robert Sure nga gavumenti egenda mu maaso n'okuba nga ejeeza munnansi, naye egenda mu maaso n'okuba nga bagisiniza ku ntoli. Temanyi kiddako, ng'omanyi okuba nga opponent yo tomanyi kyazzaako, ne buli lukya ne wabaawo surprise ejja, buli lukya ne wabaawo sanctions ezijja. Kati beeraliikidde n'okweyalika, tebamanyi nti nno amawanga gano gagenda kuddamu okubawa obuyambi wadde buvaayo. Embeera ng'etandise okugaga, bakabineti minisita balaba ettooke lyetoolako, bakangavula ku ddoboozi, batandise okwerumangana bokka na bokka, batandise okwekuba. Ali ku steering akaddiye tamanyi bigenda mu maaso, abazzukulu bali mu kwekuba, ye ali eri mu kisenge yeebase. Kati embeera awo mukwano gwange weetuuse. Ninnyongera okukujjukizaako gwagala otweyungako, kiirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Twerabira koona mukadde. Koonako mukadde ako kajja kuleetera notification message okulaga nti nno waliwo information eyingiddewo. Wakati mu mbeera nga yakazigizigi, ng'eggwanga libadde lirowooza nti buli kimu twakivuddeko, kyawedde, tugenda kakaya mirimu gyaffe, balamudde mu kusa kyolaba, baadde tebali sure nga bongezayongeza, abaana bagenda tandika lino ebbanga, bagenda tandika weriti. Kakati byeyimu ku bibadde batya. Musajja ssaawa yonna wandirabanga kibaluwa kiba kuntumye kiwandiikiddwa eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ku bikolwa eby'ekitujju ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga. Baamugamba tukulaba tutaddeko amaaso. Statement baagiwewula teyali nnafu, wabula yali eyogezeddwa amawanga gonna. All European countries baali boogedde eddoboozi eryo, bano tebaakitegeera. Era kyali kyabwewusa gavumenti ya Uganda okuddamu n'esindika reply mu bubaka obwo. Ekyandibadde ng'ekyanga okukolebwa kwe kusigala nga beetonda, however much apology yali emaze okulijekitingibwa. Nga mu bufunze balinga abagamba temutwesiriwalizaako, temutwewusizaako. Si buli kadde nti munaayogera kakica ne muvaayo ne mwetonda ne tusigala nga tubawa obuyambi. N'agamba kaakati mwalinnye gye gava. Njagala ne Trump yennyini n'administration ye bantangaaze ku nkolagana yammwe n'eggwanga erya Amerika. Twagala kulayo tuteeka ssente zaffe. Twagala okumanya kiki ekibapika. Oba zino ssente nga ze zibadde zibawaga ne mujeeza munnansi ne mbonyaabonya eggwanga, kati katulabe. Nagambye ensonga lwaki olaba Muhoozi ebadde akayanira nnyo ekintu kino ng'agamba kale it's okay, oli waddembe okunkola kyonna kyonkoze, kyoyagala byonna, sanctions zonna zoyagala okunteekako zinteekeko, naye enkolagana waffe nammwe byesigale ng'egenda mu maaso. Nagambye ekyo ekigambo kinene. Wateeka okubeerawo ba cabinet ministers nga abameka abaatudde okulowooza ku nsonga eyo, okwatuza General Muhoozi Kainerugaba ensonga eyo. Lwansonga nga balaba akazito kabatuddemu. Oyinza okwenkaninkirira naye munnange ng'ekyoweekaninkirirako kimanyi. Oba okitegeera, eyakusinze aba yakusinze. Omumpi waakoma waakwata, ensoyoso zeruma atudde. Ate n'ekirala mulina omumanya, endege teziyoogaanira mazzi. Oyinza okubeera eno ku lukalu nga weekandagga, weekalakaasa, obatutte mu basementi, obakoze eki, obatuntuzza. Naye ono oli ku lukalu, naye olina omumanya nti nno onootuuka eri mu mazzi. Olina omumanya nti omukulu takulira mpya bbiri. Olina omumanya wookoma. Bano abasajja kibagezaako mulaga, kibagezaako okulaga bannayuganda, kibagezaako okulaga kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti newankubadde tuli eno tubalaba, byemugenda mu maaso tubiraba, demokulasi ow'ekimpatira tumulaba, akati ke kaseera musasulire. Kiki Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabagamba
kyobalaba batono nnyo abadde otegera enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye gwe afunye ku kisa okumutegera nti nno ali ku mulamwa ojja sigala oyimiridde ku mulamwa ate teweetaaga bantu bangi kutambula nabo mu lugendo osobola otandika obwomu abaneekuyungako bajja kweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi mweraba.